amanya gange Sarema Namakula mbebaze mwenna abazze okuziikira mbebaze mwenna abazze okuziikira mbebaze mwenna abazze okuziikira kufiiki nsaba Mukama abawomozza Fiiki saba Mukama kukumye maama aluma obulumi bwa maama tebwona naffe ffenna olwawulidde nti maama Fiiki yavudde mu nsi ne tumulumirwako nnyo ate n'obulumi bwa maama baffe ne buttuka buto naye nsaba Mukama abulwe abatuufu around you bakuwa amaanyi naye nze saagala nkusuubiza nti olibeera awo n'ogamba nti ogumyegumyemuko maziga ga maama tekakala. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Amanya gange Sarema Namakula mbebaze mwenna abazze okuziikira mbebaze mwenna abazze okuziikira mbebaze mwenna abazze okuziikira kufiiki nsaba Mukama abawomozza Fiiki saba Mukama kukumye maama aluma obulumi bwa maama tebwona naffe ffenna olwawulidde nti maama Fiiki yavudde mu nsi ne tumulumirwako nnyo ate n'obulumi bwa maama baffe ne buttuka buto naye nsaba Mukama abulwe abatuufu around you bakuwa amaanyi naye nze saagala nkusuubiza nti olibeera awo n'ogamba nti ogumyegumyemuko maziga ga maama tekakala maama aluma naye nsaba Mukama akuwoyewoyeeko tukwagala nnyo maama nsaba Mukama akulembere akurisiivinge bulungi tusabe n'abaana boolezi Mukama abalibirire bulungi mwebulungi Yandako ate nga bamaliriza ekisiima kalungi addeko. Tuli
maybe big eye ate wavaako Shiba Kalonji weteketeka obje asema nabo amukama mulungi ekiseera kyonna abatali bakkabeera maani bafewa asema nabo Kikalanyo ddala Kikalanyo erikomeramu ekifamika tuli wano ffenna abasinga not because tubadde nga tumanyi nnyo okusinga tubadde nga tumanyi nyaani fake famika kino kitegeeza nti nno fake famika okoze oluganda lw'amaanyi n'omulimu gw'amaanyi eri abantu bw'otunuulira abantu bonna bonna abali wano abazze okuyimira wamu nawe mu mbeera eno kitegeeza nti no fake famika oli muntu abantu era n'ebyokola abantu babisibira fikitukulibeemaleza amaanyi olw'ekintu ekyo nze ndiwa mukisa nti nze big eye nzoomu oba oli awo bona bifik olugendo bwe era nzoomu oba oli awo ababaako abaliko ke baakola akatono ennyo okuba nti no fiiki agenda maaso bwe mba serabidde fiiki oba tewerabidde naawe ojjukira wajjanga n'onguza engoye ng'okyatoba nakulanga engoye zo not because zisinga obulungi kuba nze ebiseera ebisinga abamu bayinza okukirabira ffe mukimanyi abayimbi engoye singa tuzigulagula ebiseera ebisinga ogenda ng'oleta ekikumba naye nakuwagiranga olw'okuba nga fiiki nakulaba ng'okasolinga nakulaba fiiki ng'otoba nenga ng'omusajja ono atoba tagenze kubba tagenze kukola ki azze n'agamba kaeriwe ekikumba fiiki n'embeera nga buli ngoye wajja kulanga engoye ezo okukolanga ekintu ekyo bwe mbadde ntula mu tropi yange nina engoye ze natereka ze nagula kuggwe eno vesti tulegera mu bagula gyenguza ng'okyatoba ukanyambala azotereka olwekyo naye nga fiiki yalina akakodyo fiiki akakyakola mumanyi alweza okuyiriwa ezo olumu zibeera ziddugalamu okitegeera naye fiiki yaaasawo eyazasawo fiiki yapimanga esaba zakawogezaawo omude bukutekute oba oluusi ng'aba alwazizza n'olugoye bwolooza kale embeera y'amaanyi nnyo so kali fiiki ng'akuleetera ekibu olwnga kisuubuseemu naye ng'akimanyi nti bw'analeeta akasibisibisimu tujja kutegeera nti nno tekyaka bulungi naye ng'eyo embeera bagikolanga olw'okuba nti wali otoba era fiiki olunaku lwewantula ku vidiyo yo eya pisto fiiki tebalowooza nti beera kujja ku vidiyo ye naye najja neyeekanga nga nzize wetula ku vidiyo ya fiiki eya pisto ndowooza ndimu omuntu omuuze ne fiiki naye bwe najja ku shuuti yeekanga n'agamba ono omusajja aze ku vidiyo shuuti yange kati bikoze nkwagala fiiki era nkusanga ekitiibwa webale kwasolika ekisembayo webaza efiiki webale okuyimirira n'abantu webale nti mu kaseera ng'abayimbi abasinga tufudde abatawulira abatalabakigenda maaso mu ggwanga fiiki oli omu kwabo abajjayo ne bayimirira n'omuntu ebiseera bino okuba n'oluyimba enkyukakyuka ejja wakuba oluyimba enkyukakyuka ejja fiiki webali nnyo tukusaamu ekitiibwa era tukwagala nnyo webali nnyo tukugamba nti baga oli mukampatizoni kuba fiiki avuga emmotoka nnungi fiiki alimbulamu obulungi naye fiiki yeewaayo n'agamba kayimire ku lw'omuntu wa wansi oyo anyigirizibwa era fiiki webali nnyo webalire ddala oluyimba lwayimba enkyukakyuka ejja kitegeeza nti enkyukakyuka ejja tubeere mumbeera naago omuntu amala gafa nga newaba ageze mu ddwaliro wakiri afa ng'ateekeddwa okufa amalwaliro mulimu eddagala amafiiki kumala mirembe mutabani obyomulese alina ab'eŋŋanda abamwagala era tugenda kuba ne fiiki mu mbeera yonna kuba muganda waffe fiiki is our brother tuli wano olw'omukwano mwebale nnyo abayimbi mwenna abasokububalirako fiiki abantu b'ekyalo ndebala uganda mwenna tikitalo nnyo ddala obubaka obusembayo buno musomo muyiseewo
okuva ewa mukama waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aŋŋambye ekintu kimu kino nina okibagamba aŋŋambye ekintu kimu ng'ennaku z'omwezi 15 kubuusa n'ambuleera kola ki